Oluvannyuma lw'ebigezo byasimye ey'okunokomawo wiiki ewedde ku Lwokutaano, olwaleero abakulu b'amasomero ag'enjawulo bakedde kulibwa ku kibangirizi ky'abannamakolero e Lugogo okwenyigira mu kusunsula abayizi ab'okwegatta ku masomero gaabwe mu siniya ey'okutaano. Wano abasomesa bategeezezza nti ne gye buli kati bakyatabuddwa ku ngeri entuufu ey'okugerekamu obubonero eri abayizi ku mutendera guno olw'okubula okulungamizibwa okutuufu okuva mu kitongole ki UNEB. Tetunaba kutuuzaayo baana kulaba ensengeka UNEB gy'enaasengekamu grade zaki z'abaana. Grading teri static. Last year and this year tewanaba kubeerawo official grading system. But what I can say, of course, we also have our own way of doing it. Kyokka newankubadde guli gutyo, bano buli omu alina engeri gy'atatenkanyaamu ku ngereka y'obubonero buno. Kino bagamba nti kibasoomooza bya nsusso. Tusetinga ebibuuzo bye tugezesaako abaana nga tusizeeyo curriculum nkadde nga bwe tubadde tukola mu O level, ne tubimakinga nga bwe tubadde tumakinga curriculum empya mu mu O level, kati marks obubonero omwana bwafunye era nabo ne butusengekanga butusengeka obwa O. Naye bwe tumala ne tusigaatawa wamu ne tufuna average. Enkola eri gye tuvudde nayo wansi gye tugenda nayo mu maaso ey'okugezesa abaana n'okugezaako okulaba engeri ki gye baddamu ebibuuzo. Kati okwo kwe tugatta n'enkola eya Minisitule Education gy'ekola. Content information gye tubasomesa sigala y'emu nebabuuza ejja kubabuuza content. Yes, kati bwe batolina content era kibeera kitegeeza toyisa ebibuuzo. Kati bano baagala Minisitule y'ebyenjigiriza n'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ki UNEB okuvaayo n'enkola ennungamu ey'okugoberera mu kugaba obubonero buno. Tubasaba banguwe okufulumya ebyetaagisa okulaga abaana bano ki kye babasuubira okukola. Ebibuuzo binaakolebwa bifaanana bitya, papers zinaabeera meeka okusinziira ku subjects ze bakola. Okusinziira ku ateekateekera Minisitule y'ebyenjigiriza Cedres Turyagyenda, amasomero ga kufuna okulungamizibwa okulambulukufu okuva mu Minisitule kwe banaagoberera mu kugereka obubonero bw'abayizi. First of all, in competence learning, you don't need any samples. In competence learning, because competence is what you acquire progressively and you are able to do something with it. Of course, we still have the old thinking of, but yes, National Cultural Development Center developed an assessment framework and UNEB has taken it up, and I've just been in the meeting in Parliament where they presented the roadmap. So very soon schools will be having the guidance on how is the assessment going to be done for the abridged curriculum at A level. N'abasomesa batafaayo okukung'aanya obubonero bw'abayizi mu nteekateeka ya continuous assessment kaakubajjuutuka. It's unfair for this child to sit the rest of the exam and can't get a certificate just because there were no coursework marks. It's not him who was supposed to bring the coursework marks. So moving forward, that's part and parcel of your accountability systems. Because to me, I will ask for the names of the head teachers and I'll ask you to be accountable. Kyokka mu kusunsula kw'omulundi guno, abasomesa bamyumidde obubonero kwe batwalidde abayizi mu siniya ey'okutaano bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde. Tututte 1A and the rest Bs. That is 8 Bs and 1A. Those with A and B are the ones we mostly feel for. The sciences. Okusinziira ku Mary Francis Atima akulira olukiiko oluvunaanyizibwa ku kusunsula abayizi 10,234 be basuubira okugaba mu masomero ga gavumenti ate abayizi 15,428 be bagenda mu masomero g'obwannannyini.